Chilonga agenda kwa appearing the following morning. Actually, we even intercepted phone calls. You even intercepted phone calls? Yes. Wakati wabanene mu internal affairs. Twina capacity hiyo. Don't underestimate us. Ne parliament. That was Monday evening. Yes. Akasengejja. Mwenna abatuuze ba wano mbasibirira entanda y'akasengejja. Sengejja nga ky'otannayogera nga ky'oyogedde tekinnakusengejja. Tokkirizanga omumwa gwo okusinga obwongo bwo sipiidi. Obwongo bulina okubeera sipiidi nnyo ate okusinga omumwa. Naye abantu abasinga emimwa gyabwe giri sipiidi nnyo okusinga obwongo bwabwe. Singa abafu abali mu ntaana bajja ne boogera oba singa balina obusobozi obukomawo ne bababuulira ekyabassa, ntaana nnyingi ng'abazeebaseemu ekyabatta gyali mimwa gyabwe. Ekyabatta butabeera na kasengejja. Ekyabatta mimwa gyabwe kusinga bwongo bwabwe, sipiidi. Abantu boogerera ku sipiidi nnene okusinga sipiidi gye balowoolezaako. Abaavuwadde. Bantu bangi abasinga baavuwadde mimwa, si bwongo. Kubanga kizibu oli okukugamba nti obwongo bwange bwali bukola nnyo ne njavuwala. Omumwa gusobola okukuzimbira amadaala. Omumwa gusobola okukusimira entaana. Bantu bangi bendabye nga baagaggawala mimwa gyabwe olw'okubeeramu akasengejja. Kyokka nga bangi bendabye abaavuwadde nga baayavuwala mimwa gyabwe olw'obutabaamu kasengejja. Omumwa guno mmundu, kyokka ate kya bulabe nnyo, etera kusaanyaawo agikutte. Omumwa guno ogulaba emmundu yaagwo ebeera bweti, tebeera bweti. Emmundu eyo gy'olina egenda kukuba nsolo gy'oyigga oba egenda kwekubira. Sabanga nnyo omumwa gwo gubeere kapito agenda okukunogera by'otatuuka. Sabanga nnyo omumwa gwo abeere transport agenda okukutuusa ewali ebirungi. Omumwa gwo guleme okufuuka akakumbi akakusimira entaana mwe bagenda okukuziika. Wabula omumwa gwo gufuuke amadaala agagenda okukuwanulira by'otatuuka. Oba gufuuke empenduzo egenda okukunogera by'otatuuka. Weewalanga nnyo omumwa gwo okugetinga used n'ebitaliimu nsa. Omumwa gwa Frank Gashumba gwagetinga used n'ebitaliimu nsa. Kyova olaba kakati ebitaliimu nsa naye bali bati. Omumwa gwo buli we gunaabeerako ne bye gutatya kuwogera, gugenda tutuuka ekiseera ng'ekyo kitundu ku ggwo. Naye gye gukoma okubeera ekitundu ku byo, wallahi guba gugenda kukwesaanyizaawo yagala toyagala. Saagala omumwa gwo gufuuke akakumbi akakusimira entaana. Saagala omumwa gwo gufuuke emmundu egenda okukwesaanyizaawo. Saagala omumwa gwo gukomekkereze nga Frank Gashumba bw'agenda okukomekkerera mu kaseera katono okuva kati. Okulya nkuzibwa. Musengejje nga bye mulya si buli kyakulya nti kiriibwa. Waliwo ebyokulya nga bya misota ng'ate ffe abantu gye biri, ffe abantu gye tuli bibeera butwa gye tuli, ng'ate gw'omusota gubiwoomerwa. Kakati ye Frank Gashumba alowooza nti buli kyakulya kibeera ky'abantu era kirina okuliibwa. Ebyokulya ebisinga bibeeramu obutwa.
kyokka ebyo ebyokulya ebizikiriza bibeera biwooma nnyo mu kaseera k'okubirya. Naye oluba okubimalawo ng'okwata mu lubuto wowulirira n'enjoka nga zikola ki? Nga zisala. Mwewala okulya nkuzibwa. Nazzikuno abazadde baatukubira okukwatakwatanga obulabu bw'abantu be tusanze mu makubo. Nazzikuno abazadde baatugaananga abantu abatugulira buswiti mu makubo. Mwateranga okubeera mu kalifoomu. Bakibba baana n'onuuna n'ogangayira oba n'ozirika n'akwetikka n'akutwala ne bakusaddaaka. Essente abantu baazeeyambululirangamu. Era kizibu okukwata ssente n'ozireeta eka ngeza bugezi oli mwana. Maama n'akubuuza ozijjeewa nti nsanze omusajja n'azimpa nti musajja ki wa ku mutala guno tumumanyi nti nedda. Maama n'atakkuba era n'atazisuula n'okukuutira n'akukuutira. Toddangamu okufunanga obulabolabo okuva mu bantu b'otamanyi. Si buli kirabo nti kibeera kirabo. Ebirabo ebimu ogenda bifunyulula okubimalayo nga n'obulamu bukuweddeko obanga n'akalimi k'essaawa zo kaweddeyo. Kakati mwewala okulya nkuzibwa. Mwewala obulabolabo buttisa. Ono mubimu ku bigenda omumukomya kulya nkuzibwa. Butamanya kyayina kulya na kyayina kuleka. Butamanya mmere ya misota na mmere y'abantu. Gye buvuddeko yakola statement ng'ebyamonge ebyo bitandiikiza nze wannaye waliwo bye sikyayogera era kakati nkuze. Ndowooza gwe yaliira ssente omutujju namuga ojja kukola osaaga. Mwe kambabuulire ssente embi enyuma mu kaseera k'okugirya naye wootuuka okugikolerera. Gw'obadde okimanyi senga bakutuma okubega omuntu nze waliwo be baatumanga okumbega ne bankolaakolanga ebintu ne bawa omwana wange obutwa ne bakolanga nga ssente ewooma eringa ey'obwereere. Naye mu kiseera kino mu ky'okugikolerera ssente yakaawa. Mu kaseera ak'okulya ssente embi obanga alaba afuna ey'obwereere. Naye mu kaseera k'okugikolerera bw'omanyi obuzito bw'ezo ssente mumulaba oyo Gashumba. Kati tali yekka essaawa eno ayina okukola. Ayagala tayagala kiso buli ludda kikola ki? Buli ludda kisala. Alina okukola. Ayagala tayagala naye nga gye buvuddeko ssente yabanga ey'obwereere era ng'emuwoomera. Naye tewali kintu kiriko muwendo munene ng'ekyo ky'olaba ng'ekyobwereere. Tewali kintu kiriko muwendo munene ng'ekyo ky'olaba ng'ekyobwereere. Muyige okwekolerera n'okukuliza abaana bammwe mu bwakatonda. Omuntu eyakulira mu bwakatonda amanya ekyokulya n'ekitali kyakulya. Amanya ew'okukolera n'ewatali wa kukolera. Olaba omubbi mumanyi lwaki tebagaggawala. Bafuna ssente ez'amangu ezitaliimu nnyo kutuuyanira najja n'anyakula akasawo n'agenda ne yebbika omwala n'agenda. Naye olunaku lwalimanya nti ssente gy'abadde alya ya bbeeyi nnyo lwe lunaku nga bali mu mukuba amayinja ku mutwe. Lwe lunaku nga bali mu mukolako mob justice. Lwali kitegeera nti amazima bulijjo ssente gyendya si ya bwereere. Bannange ekintu eky'obwereere kiriko omutango. Abalowoozanga nti balya ssente ya bwereere ku nzeera enyuma. Ya bwereere gwe genda bugenza okolebwa otyo weeyo information. Bakoze. Duka afuuse duka. Ke kaseera ate. Teri
kintu kya bbeeyi nga kyangu kufuna kyokka ate teri kintu kya muwendo nga kizibu kufuna. Mwemanyiize okwekolerera dani okukozesebwa ebitajjansa nga mulowooza nti waliwo ssente nnyangu. Ssente nnyangu yeesinga okubeera ssente nzibu naddala mu kaseera ak'okugisasulira. Mubega amasimu, mulumika amasimu. Okulumika amasimu kutegeeza ki? Kugalumika kugalekaawo. Ani yalumika eyakirumira? Kubanga enfa yakirumira yalimu okubanga yali ku mukolo n'akubira omuwala gwe yali naye gwe yafa naye, era muwala oyo mwe baayita okumanya entambula za kirumira. Kuba kirumira yadojinga enfa emirundi egiwera paka olunaku ajaliro yamusanga, naye nga bayita mu masimu ge yakubira omuwala. Mulumika amasimu. After okugalumika ne mukireka awo lightly, mubega eggwanga abifulumira kamwako, mubega eggwanga. Kati kambabuulireyo ekintu kimu mmwe. Mulabe ensonga ya Dr. Muganga. Weebuuze lwaki oli yamuwadde ate n'amugja, kuba yamuwadde yamugjeeko. Bannonye nange eyamuwadde ye yamugjeeko. Lwaki yamuweesezza ddyo ate n'amuggisaako kkono? Oyinza okuba gwe yabadde tageti nga baakutadde ku otopule nga bino byonna by'oli mu kukola baabisuubidde nti ojja kubikola, naye ng'ate we bakuteeredde akaguwa ak'ekkomekkerero yalirewo. Ani yamuwadde? Ani yamugjeeko? Lwaki yamuwadde? Lwaki yamugjeeko? Oyinza n'okwesanga nga Muganga tali ku sayidi yo nga kyalimu akimanyi, ng'ekifo ky'okukimuwa gwe yabadde tageti. Wakati ng'olina obusobozi obulumika amasimu ag'abanene, bo tebalina bulumika gago. Owaye wakati ng'olina obusobozi obulumika amasimu g'abanene, bo tebalina busobozi bulumika gago. Abazze bafa bakubiddwa amasasi, Afande Katumba Mukama yazza bibye, naye era baamukwata ku ntumbwe, mwana we n'alugenda. Kubanga okulumika amasimu kitegeeza kuddamu kutemula oba kuyeekera. Okuyeekula kuba butemu. Joani Kagezi, Abiriga, Sanikirya, Sheibahiga, Adiru Muwaya, Kaweesi n'abalala bangi abazze battibwa. Wateekeddwa okubaawo okulumikibwa ku ntambula zaabwe. Lwomwa jjajjaffe Lwomwa omumwa kitala ekisaanyaawo nannyini kyo. Ono kimumaze awedde oyo.